Ekibuuzo kyaffe ekisooka, ani yafumbirwa Ibrahim nga wa myaka 37? Saara, Leeya, Ketura? Ansa yaffe ye Ketura. Eyokubiri, Ismaili yazaala abaana bameka? 12, 8, 2. 12. Ibrahim yaziikibwa wa? Misiri, Kebbulooni, Midiyaani? Ansa yaffe eri Kebbulooni. Bannaye musubscribinge, mulikinge, musharinge. Tugenda kutandika kusoma olubereberye 25. Tugenda kusimbula yita ab'engulu n'ab'emmanga. Olubereberye 25, olunyiriri olusooka. Awo Ibrahim n'awasa omukazi omulala erinnya lye Ketura. Naye yamuzaalira Zimulaani, ne Yekusaani, ne Midaani, ne Midiyaani, ne Isubaaki, ne Suwa. Yokusaani n'azaala Seba ne Didani. N'abaana ba Dedani abasajja abaali Asulimu, ne Letusimu, ne Lawumimu. Olwokuna, n'abaana ba Midiyaani abasajja Efa, ne Eferi, ne Kanoki, ne Abida, ne Eruda. Abo baana ba Ketura bonna. Olwokutaano, Ibrahimu n'awa Isaaka byonna bye yalina. Olw'omukaaga, naye abaana abasajja abaabazaana Ibrahimu be yalina, Ibrahimu n'abawa bo ebirabo, n'abasindika okuva eri Isaaka omwana we bwe yali ng'akyali mulamu. Baagenda ebuvanjuba, mu nsi ey'ebuvanjuba. Olw'omusanvu, n'ennaku ez'emyaka ez'obulamu bwa Ibrahimu ze yamala ze zino, emyaka 175. Ibrahimu n'ata omukka n'afa, ng'akamaze okuwangaala obulungi era nga mukadde, emyaka gye nga gituukiridde, n'atwalibwa eri abantu be. Olw'omwenda, Isaaka ne Isimayiri batabani be baamuziika mu mpuku ya Makupeeri mu lusuku olwa Efulooni omwana wa Zokali Omukiiti okutunuulira Mamule. Olw'ekkumi, olusuku lw'abaana ba Keesi lwe baaguza Ibrahimu. Ibrahimu mwe baamuziika omwo ne Saala mukazi we. Olw'ekkumi-n'emu, awo olwatuuka Ibrahimu ng'amaze okufa, Katonda n'awa Isaaka omwana we omukisa, Isaaka ng'atuulanga mu Berulakayiro. Olw'ekkumi-n'abbiri, era okuzaala kwa Isimayiri omwana wa Ibrahimu, Agali Omumisiri omuzaana wa Saala gwe yamuzaalira Ibrahimu kwe guno. Olw'ekkumi-n'essatu, n'abaana ba Isimayiri amannya gaabwe nga bwe gaali, nga bwe baazaalirwa amannya gaabwe ge gano: omubereberye wa Isimayiri Nebayoosi, ne Kedali, ne Adubeeri, ne Mibusaamu, ne Misuma, ne Duma, ne Massa. Olw'ekkumi-n'ettaano, Kadadi, ne Tena, Yetiri, Nafisi, ne Kedamu. Abo be baana ba Isimayiri, era ago ge mannya gaabwe ng'ebyalo byabwe bwe byali era nga bwe baakuba weema zaabwe. Abalangira 12 ng'amawanga gaabwe bwe gaali 17. N'emyaka gya Isimayiri gye yamala emyaka 137, n'ata omukka n'afa, n'atwalibwa eri abantu be. 18. Ne batuula okuva e Kavira okutuuka e Suuli, okutunula Misiri ng'ogenda e Bwasuli. Yatuulanga mu maaso g'abaganda be bonna. Olw'19, n'okuzaala kwa Isaaka omwana wa Ibrahimu kwe kuno. Ibrahimu yazaala Isaaka 2, era Isaaka yali yakamaze emyaka 4 bwe yawasa Lebbeeka omwana wa Besweri Omusuuli ow'e Padanalamu, mwannyina wa Labbaani Omusuuli okuba mukazi we. Olw'21, Isaaka ne yeegayirira Mukama mukazi we kubanga yali mugumba. Mukama n'awulira okwegayirira kwe, ne Labbeeka mukazi we n'aba olubuto. 22, abaana ne bawakanira munda ye.
munda ye n'ayogera nti bwe kiri bwe kityo kyenva mbeera omulamu kiki n'agenda okubuuza Mukama. 23 Mukama n'amugamba nti amawanga 2 gali mu lubuto lwo, n'ebika 2 biryawukana okuva mu byenda byo, n'eggwanga erimu linaasinganga eggwanga eddala amaanyi, n'omukulu anaaweerezanga omuto. 24 Awo ennaku bwe zaatuukirizibwa okuzaala, laba, ne baba abalongo mu lubuto lwe. 25 N'omuberebere n'afaayo nga mumyufu, omubiri gwe gwonna nga gufaanana ekyambalo eky'ebyoya, ne bamutuuma erinnya lye Esawu. 26 Muganda we n'amuddirira n'avaamu, omukono gwe nga gukutte ekisinziiro kya Esawu, n'erinnya lye ne bamutuuma Yakobo. Era Isaaka yali yaakamaze emyaka 60 mukazi we bwe yamuzaalira. Ekitegeeza Isaaka yamala mu bufumbo emyaka 2 nga tazaalanga. Bannaye basajja b'ennaku zino obwo obugumiikiriza mu buyina eyo. 27 Abalenzi ne bakula, Esawu n'abanga muyizzi ow'amagezi, omusajja ow'omu nsiko, ne Yakobo yali musajja muteefu, yatuulanga mu weema. 28 Era Isaaka yayagala Esawu kubanga yalyanga ku muyiggo gwe, ne Labeeka n'ayagala Yakobo. 29 Yakobo n'afumba omugoyo, Esawu n'ayingira ng'avudde mu nsiko ng'akooye nga talina maanyi. 30 Esawu n'agamba Yakobo nti, ndiisa nkwegayiridde omugoyo gwo omumyufu kubanga siyina maanyi. Erinnya lye kyerava liyitibwa Edomu. 31 Yakobo n'ayogera nti, nguza leero obukulu bwo. 32 Esawu n'ayogera nti, laba, mbulako kati n'okufa, n'ebyobukulu biringa saaki. Bannaayi, talabawo mu bukulu kye bumugasa. Tugenda ku 33. Olwa 33 Yakobo n'amugamba nti, ndayirira leero. N'amulayirira, n'aguza Yakobo ebyobukulu bwe. 34 Yakobo n'awa Esawu emmere n'omugoyo ogw'ebijanjaalo, n'alya n'anywa n'agolokoka ne yeegendera. Bw'atyo Esawu bwe yanyooma ebyobukulu bwe. Mugoyo gwe guti ogw'ebijanjaalo nno gubeerengako ogw'ennyama. Gwe yatundira ebyobusika. Bannaaye, oluusi enjala tegenda tutta. Waliwo embeera gy'oyitamu n'ogamba ndowooza kati eno embeera egenda kunzita. Yinza okuba oli awo oli mwavu, waliwo akupikiriza ngenda kuwa ssente nkugire nkuyise mu mbeera eno, oluusi ate n'akusiiga bulwadde. Okitegeera? N'akusiiga obulwadde, n'olwala n'akuteekako ekintu ekigenda okubeerako paka. Naye nga just gwali mugoyo bugoyo, yali mbeera y'akaseera ng'osobola ogiyitamu wadde nga takuwadde. Mukitegeera ekintu ekyo bakwana? Katweyongereyo. Oluusi tugumeko, tuyige okugumako. Some situations ziri temporary, za kiseera. 25 tasusseewo awo. Bannaye Mukama abanjagalira, abankolera obulungi, abagaziya ensalo zammwe, abawa omukisa buli omu mu subscribing.